Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Olunaku olwo olwaleero nkuleetedde ekirooto abantu kye basinga okuloota nga basibiddwa enjegere. Bantu bangi nnyo bafuna nnyo ebirooto bwe biti nga basibiddwa enjegere oba emiguwa gyennyini. Kale abantu balootera ebirooto bino okusinziira, kubanga oli kyaloose ate n'oli si kyaba afunye. Okugeza, singa oloota nga bakusibye enjegere ku kitanda, ekitanda ekyo oyinza okuba nga okimanyi nga wali okyebaseeko, oba jjukira nti abantu be tusinga okusibira ewantu babeera baana. Omwana oyinza obutamusiba njegere naye kano kaba kabonero nti baakusibira ku kitanda. Jjukira omwana gwe baakazaala bebi yabeera ku kitanda, tavaako, akaba bukaabi ne mujja ne mumuwa ku mata ne mumuwa ebyokulya oba ne mumuyonsa. Kale kano kaba kabonero akakulaga nti gwe obulamu bwo baakusibira obeere mwana muto, obeere nga mwana muto. Omwana omuto tawasa, omwana omuto tazaala, omwana omuto takola, omwana omuto taba na ssente. Kale manya nti gwe baakusiba osigale ng'okyali mwana muto era nga baakusibira ku kitanda ekyo. Waliwo abaloota ebirooto bwe bityo ng'aloota bamusibidde ku kyalo gye yava oba ewaabwe. Omuntu yenna atava ku kyalo kizibu nnyo okukulaakulana. Gwe buli kyokola obeera odda mabega era weetegereza obulamu bwo gwe tokulaakulana. Babeera baakusibira eyo ewammwe ewaka, n'olwekyo olina okwerwanako okutula enjegere ezo. Waliwo abalala nga baloota nga babasibira mu kibiina mu kiraasi, ng'agamba nina ekibiina kye ndoota naye nga bansibiramu olujegere oba nga bansibiddemu emiguwa, nti mwoyo gwakudda mabega. Babeera baakusibira eyo era mu butuufu baba baakusibira eyo nti wano tasukka wano. Jjukira ba student oba abaana abasomi, obwongo bwabwe buba n'ebintu ebimu ebikulaakulanya bye batalowoozaako. Babeera mu mbeera ya kyana kito nabo. Waliwo abalala nga ye aloota bamusibira mu mazzi eyo wansi mu nnyanja, nti gwe baakusibira buli kimu ekikwambala buli ekibeera mu nnyanja. Wabeerayo mermaids, wabeerayo emisambwa. Ennyanja jjukira bakoleramu ebintu byonna, kati baakusibira gwe eyo wansi w'ennyanja, ebintu bye biri eyo wansi, n'okutegeerako kubeera eyo wansi nti gwe baakusibira eyo. Ate bw'osanga omuntu nga yafiirwako omwami oba omukyala, oba nga oli alina omuntu gwe yafiirwa yenna naye n'alaba nga babasibye enjegere bombi bali babiri, singa oloota ekirooto nga waliwo omuntu eyava mu bulamu bw'ensi eno n'oloota nga bamukusibyeko, mutambula babiri oba nga mulina emutudde, manya nti nno ggwe n'oyo baabagatta, muli wamu era mutambulira wamu. Era manya nti oyo omufu akulimu era ye kennyini kwe bakozesa okutta ebintu byo. N'olwekyo bw'ofuna ebirooto nga bino teweebaka, saba, kutula. Bwe kyetaagisa kusiiba, siibako. Weereza message ku WhatsApp, nange nkusabireko nkusumulule. Mukama Katonda bawa omukisa.